Mpola aline manager we Joseph Bukenya ase batebulira bajavune mu music Mori Nantume Joseph Wamusi wa Kuleno Nze Ronald Mayinja, tebampita naye nze Ronald Mayinja. Musajja Muganda ndaba. Ndi musajja Muganda. Neddira mutima omusajji. Ndi muna Uganda. Ndi mufumbo, nina omukyala n'abaana. On top of that, emulimu gwange ndi musajja muyimbi. Nebaza bannamawulire mwenna. Nebaza bannamawulire mwenna okuba nti muzze wano ku conference yaffe ku lw'ekivulu kyaffe All is Gold kigenda okubawo nga munana ku Serena Hotel mu Kampala. Ronald Mayinja ayimbidde ebbanga, takyabalwa mu batto, takyabalwa mu ki. Naye ku mulundi guno nawulidde nga nina ebbanja eri bannayuganda nga sikolangayo ku concert deservinga their support towards me. Ebbanga lye bampagiridde mbadde nga ali mu rehearsal okwegezaamu nga sibawangayo concert ejja mu buwagizi bwabwe, nga sibawangayo concert ejja mu Ronald Mayinja. N'ekyo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu Women's Day nasazeewo okuba nti enkola concert eyo ejja mu Ronald Mayinja ne mbalabibe. Okola thank you. Okola ekintu ekisanyusa omukyala oba okoledde eggwanga lyonna. Kubanga ffenna tuzaalibwa bakyala. Manyi nti abantu abali wano mwenna temundabangako nga nnyimba. Mugenda kundaba nga 8. Era nkitwala nti ebbanga ababadde bandaba nga nnyimba, awo mbadde ngatta nnyimba. Naye bw'oba onookola show sooka n'ogatta ennyimba. Kati nga 8 ennyimba ezo zigenda kutandika okukolanga mu shows era mujja kuziraba. Manyi nti shows endeeta zigenda kukyusa endaba ya art mu Uganda. Bwe tutandikira we tugenda nga tudda mu maaso. Munkwatireko tutuuse olugendo luno. Music omutandika bw'omu naye tomusobola bw'omu. Olimba olutandika wekka naye bw'ogamba nti onookola show weetaaga munnamawulire, weetaaga wa radio, weetaaga wa TV, weetaaga buli muntu. Olumu tubanga tufunaafunamu obuntuntu naye obwa Luganda tubeeramu obwone dudududududu. Naye ate tulina okutereeza waffe n'ekitugatta mulimu ye Mukama waffe. Kati njagala mbabulireko ku biyigirize bwange. Nakyo nkyoge baagala kumanya Mayinja yatandika ddi. Si mazaalawo kubanga ekyo kye bansabye naye nensangibwa n'obwange ku mutima. Naye bakambukozese kasita tuli ku mazzi ate tulagawo. Otegera bulungi tuseeyeeya tewakyagenda ku lukalu. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja Mugomba. Yazaalibwa mwaka gwa 1976. Muwulidde ebintu ebyo? Nenzirayo Makerere University. Bino Makerere University nzizeyo nga ali musajja mukulu nnala omukyala n'abaana. Juzi wano bantikidde 2019. Nekolayo degree ya social sciences ya mbeera z'abantu. Kumanya mbeera z'abantu. Kyeva mulaba nti olumu ne bwe tukaayana ne bwe tuyomba
Makerere yangunjula yakinjigiriza nti abantu olina okuyiga enkolagana gy'okolagana nabo ennungi. Mbalamusiza mwenna abamawulire abangi ennyo, mwebale nnyo, mwebale ddala kujja. Omugole w'olunaku Mzee Ronald Mayinja, Uncle Medi, Keti, Jose, nange mwebale okumva omukusagula nembeera omu ku ttiimu. Olunaku lwanga 8 March, Serena Ronald Mayinja ati 47. Abawagizi ba Ronald Mayinja mwenna mumanyi, ennyimba muzimanyi, ezabanyumiranga nakati ezibanyumira mujje Serena ejjule.